Njagala okuddamu ekibuuzo kino nga ngamba abasajja mwenna. Ngenda kuwa qualities 5 z'olina okutunulira ng'ogenda okuwasa omuntu. Ngenda kusooka kunnyonnyola ku kye bayita marriage. Marriage kisukkulumye ku kintu kye bayita relationship. Wootuukira okwagala okuwasa omuntu kitegeeza relationship ey'oku boyfriend ne girlfriend yevuddewo tuyingidde kati tugenda kubeera mu nnyumba. Partnership. Bantu babiri. Kyova olaba nga mbagamba. Tolwana kusanyusa nnyo bantu mbu bazze ku mikolo gyo nga bonna bagenda ku disappearinga ku olwo olunaku musigale babiri. Fubanga nnyo okulaba ng'oyingira kye bayita courtship osobola okutegeera omuntu gw'ogenda okubeera naye number 1. Beera mu courtship omanye omuntu gw'ogenda okubeera naye. Number 2. Waliwo qualities 10 ze tunoonya mu bulamu ffenna mu bantu naye tewali aziina. Because we have our perfect imperfections. Noonya omuntu ng'alina qualities 5 nga muli mu courtship z'ogamba nti zino kyalona alina bino mbyagala. Then ebisatu tebirikyuka ebibiri olina obbikyusa. Bw'olabanga ebyo ebibiri by'oyagala okumukyusa kwe kuli okugenda out okutakoma kwe kuli okubeera nga bamukubira amasimu agasusse ebyo bibiri mwebyo byonoonya mu mukazi bw'omugambo bikyusaamu tokyabyagala ne bigaana kitegeeza tali ready for you. Omukazi ali ready to get married waliwo byogenda omugaana abikyusi bw'olaba nga tebisobola kukyuka kubanga olwo muli mu courtship ng'omuta. Abasajja abasinga mutunulira physical appearance toddangamu okutunulira physical appearance y'omukazi ng'ogenda kuwasa. Omuntu gw'ogenda okubeera naye mu nnyumba talina kukunyigiriza olw'okuba mulungi. Beba abasajja bosanga nkati asula mu mmotoka olw'ensonga yawasa mukazi alabika bulungi buli amulaba mugambo olina omukazi omulungi. Marriage is beyond your looks. Bwe mubeera mu kwebaka okwa boyfriend ne girlfriend, it is okay to look for looks. But when you're going to marry someone, ng'olaba ddala togenda kufunawo katiibwa ng'olw'okuba yeemanyi nti mukazi mulungi kite. Marriage nkugambye y'abantu babiri, it is a lifetime commitment. Marriage is caring, marriage is sharing, marriage is listening, marriage is respecting, marriage is patience. Naye tolinaawo mirembe. And you're saying you're going to marry someone olw'okubamba ekyalo kijja gamba olina omukazi omulungi. Obulungi bw'omukazi buli mu mirembe gy'akuwa. Obulungi bw'omukazi buli mu kitiibwa ky'akuwa. Obulungi bw'omukazi buli mu inner peace ya providing kugwe. Ne bw'aba talina wadde ekikumi kyakuwa naye ng'asobola okuwa ekitiibwa asobola okusukkulumya. Osobola okukiwulira ng'omusajja nti ddala ndi musajja mu maka gano. That is a woman to stay with. Abasajja abasinga bali mu kubonaabona lwa physical appearance ziweze 3. Nkugambye ekisookebwako courtship, dating ku muntu omanye by'olina okugumiikiriza. Ekyokubiri va ku physical appearance. Ekyokusatu waliwo ebintu 5 by'ogenda okumulabamu. Ebisatu tebirikyuka bwatyo bwali. Waliwo abakazi nga bali stable ntosa kimujjamu. Okitegeera byo byenkugambye ebisatu ebitakyuka. Then waliwo ebibiri by'olina okumukyusa nakkiriza ne bikyuka. Omanya she's ready for you. Ekyokuna omukazi yenna bw'oba oyagala okumuwasa ng'oli ready okubeera naye alina okuba nga ali ready okugamba ekyama ekitayogerekeka. Nga ki abakazi abasinga kuno balina abaana. Naye waliwo ababakweka olw'okuba teyafuna C-section akyalina akawata akatini mukama yamuyamba n'atafuna mugaba ku lubuto osobola okukitegeereraawo akulimba. Tewali kintu kinyuma nga mukazi kugamba mazima. Abakazi bakweka okimanya oli naye emyaka omutima ne gufa. Bannange qualities z'omukazi gw'ogenda okuwasa teziri ku physical appearance. Otunuulira omukazi ng'afaayo bw'omukubira essimu omufuna bw'omugamba njagala kulaba gamba hani leero sijja kusobola. Waliwo ebintu by'otunula n'olabanga you can really make a good couple. Omukazi siye mulungi ennyo naye waliwo abakazi nga bali kuno ng'abulamu bubuzika sente. Just money. Lwakuba gwe gw'olabye wali omulala omulabe mu kifaananyi nti yeekozeeko yeerabirira. Waliwo abakazi nga beetaaga ndabirira okusobola okuba nga atuuka ku mutindo guli. Kyova olabanga nabagamba nti waakalaba aba ex bameka gwe walekawo ng'essaawa zino akyalinga bwe wamuleka.
bameka kati nyongera okutegeeza abasajja mwenna ng'onoonya omukazi ow'okuwasa fubanga nnyo okuwulira omuntu ng'ayogerako ku Katonda fubanga nnyo okugenda mu courtship fuba nnyo kubanga courtship ekuyamba okudiscovering the person you're dealing with teri mukazi akweka mpisa ze mwaka mulamba fuba okulaba ng'omunoonyamu mu courtship oyo omuwaayo omunoonyako ebintu bitaano ebituufu byogamba bino bimunjagazza ebisatu tebirikyuka ebibiri babikyusa bwe biba ready nga byakukyusibwa omuntu oyo ali ready for you. Abasajja abasinga ekikyabalemye mutunuulidde physical appearance naye omuntu gw'ogenda okumala naye obulamu bwo bwonna mu nnyumba mw'onyigirizibwa alina okuba ng'akuwa ekitiibwa ng'akuwulira bwe kiba tekisoboka nkugambe teri mukazi gw'odating okumala omwaka omulamba oba ebiri nga taggyeeyo mpisa ze. Give time some time tells death to know the person you're going to put in your money. Manya omuntu gw'ogenda okuteeka mu ssente zo bali wano ku online bedetinga myezi ebiri ne baawukana nga tebalabaganangako. Kibi nnyo okubanga abasajja muli ku paku n'emisege gy'okusosha.